Hotel Africana. Come as a guest and leave as a friend. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول أشهد أن محمدًا رسول الله حي على حي على حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Dua after adhan. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. O Allah, Lord of this perfect call and this prayer to be established, grant Muhammad al-Wasila a high and special place in Jannah and al-Fadila a rank above the rest of creation, and raise him to a praise platform which you have promised him. Adhan ngekutuswako Hotel Africana.
Come as a guest and leave as a friend. Eno ye Salam TV. Better steady, be better. Initially, they started by threatening to block my line. They said that if I didn't give them my PIN and share information about my line, they were going to have it blocked. The other thing they do is when they send the message, it doesn't come with a mobile money identification. It comes with a different person's number. And also you can always call the mobile money services just to make sure better steady, be better. In partnership with Uganda Communications Commission and NBS. With so many entertaining shows on our kids channels, there's something exciting for all ages. No matter what GoTV package you're on, it's your ticket to the GoTV Fun Zone. Enjoy shows carefully curated for all ages, all in a safe and family-friendly environment. So stay with GoTV, your ticket to the GoTV Fun Zone at home and on the go with GoTV Stream. GoTV, love it. Nange mami musanyufu nnyo anti olunaku lwa leero tuli ludda wa tuli wano mu Kaleerwe Wira bulungi ku baana wangu de school fees z'omwana za mwaka mulamba. Bannange Katonda wattu omanyi term ze bakusasulidde bagenda kusasulira third term first term ne second term bannange kiyitirivu naawe osobola okuwangula onyiga ki star mukaaga ttaano star kinaana hash goberera endagiriro. One by one makes a bando. United Media is your gateway to a countrywide radio station. With a coalition of more than 120 radio stations, 15 TV channels, 20 online publications, you can cover every region and community with convenience and no hassle. Guaranteed impact with consolidated communication and localized engagement. Whether it's an MDA, development partner, FMCG or regular advertiser, United Media is a truly one-stop shop for your communication needs. United Media, together we will shape the future. Nange mami musanyufu nnyo anti olunaku lwa leero tuli ludda wa tuli wano mu Kaleerwe Wira bulungi ku baana wangu de school fees z'omwana za mwaka mulamba. Bannange Katonda wattu omanyi term ze bakusasulidde bagenda kusasulira third term first term ne second term bannange kiyitirivu naawe osobola okuwangula onyiga ki star mukaaga ttaano star kinaana hash goberera endagiriro. Wedi Travel is the leading Hajj and Umrah travel agency in Uganda, offering you Hajj and monthly Umrah packages, visa processing, international ticketing, and hotel booking services that suit you best. For more information, call us at 0705 555557 or visit our website at www.weditravel.com or our social media platforms at Wedi Travel on Twitter, Facebook, and Instagram. Find us at Laudel Towers, First Floor, Laudel Road, Nakasero, Kampala. Wedi Travel, your life-changing journey. Two of the most decorated clubs in English football. It is always a big deal with these. And Garnacho! That is of the very high. Stream all 380 matches for just 15,200 shillings on Showmax Premier League. Visit showmax.com to get started. What does it take to own your moment? It takes preparation without limits. Mama,
What happens when I don't brush my teeth? When you don't brush your teeth, they will rot and they will fall out. Wow, Mommy, how do you know all about this? Mommy, you're smarter than TikTok. Thank you, Imela. It takes knowledge without boundaries. At FiberNet, we work backstage so you can take center stage. Get connected to the most reliable and affordable unlimited internet by visiting fibernet.co.ug or call 0800-310-310 to get started. FiberNet, the unlimited internet experience. Eno ye Salam TV. Kankwanirize akawungezi k'olunaku olwaleero program zimba gye tulimu okubanga ate tutambulira ddala. Nkwaniriza gwe yakegatta ku lutimo lw'emirembe Salam TV era enteekateeka ndowoozo ziraba nga bwe zigenda mu maaso. Olunaku olwaleero ate tuzze ne programu yaffe eno tubeere nga ate tubeerako ne betwogera. Tukuwaniriza nnyo weebale nnyo okubanga ate otwegasseeko. Ndi ne ate Zakaria Mukasa ate nate tuli okulaba nga tutambula. Mu programu yaffe ewedde naye twayogera ku bintu ate engeri enkyukakyuka y'obudde, engeri gyekosaamu ebizimbe byaffe, ate era twayogera ku musana, ne twogera ku nfuufu, ne twogera ku mpewo, ne twogera ne ku nkuba. Naye enkuba yo tetwaginnyonnyola nnyo ate okubanga ate tutuukawo. Naye olunaku olwaleero tujja kwekoonako katono, naye nga omulamu omukulu olunaku olwaleero twagala tulabe amazzi gano kintu ky'amaanyi era wobeera ogatunuulidde buli omu ageetaaga, naye ate nago mu kukosa ebintu nago g'amaanyi nnyo. Olunaku olwaleero awo we twagala ate tutuule tulabe kiki kye tuyinza okukozesa okubanga ebyo nabyo tubitunuulira. Sooka obuze ku batulaba. Abatulaba abayizi baffe, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mbaniriza nembalamusa nembeebaza okubeeranga mu kibiina kyaffe obutakoowa oba oli awo n'okulaba nti tuteeka enzimba yaffe ku mutindo. Tweyanziza nnyo, tweyanzeege. Enkuba eno tugitunuulire mu tuluba ki? Mu ngeri y'okuzimba? Mu ngeri y'okuzimba. Enkuba mu kuzimba tugitunuulira mu ngeri katugambe 3 oba okusingawo. Enkuba tugitunuulira mu ngeri y'okubeera nti yo nga yo tulina bye tugijjamu ebirungi mu kubeera nti nno etuwadde amazzi ge twetaaga ennyo mu kuzimba. Oli ayinza okugamba ne bweba tetonnye era bwe naasumulula taapu ejja kukola ki? Amazzi gajja kujja, n'olwekyo tekirina nnyo makulu. Kati bwe tudda ate mu kuzimba kuli kwennyini ne tugitunuulira mu ngeri y'okubeera nti yo bw'etonnya erina engeri gye tugenda ogyeyambisaamu mu kuzimba kwaffe, ate nebeera n'engeri gy'ejjo tukosaamu mu kuzimba kwaffe. Wali wennyini ng'etonnya n'oluvannyuma ng'emaze okutonnyera bye tuzimbye. Kati wali wennyini ng'etonnya ate netukyawulamu era emirundi ebiri. Wali wennyini ng'etonnya nga twamala dde okuzimba, oba ne wali wennyini ng'etonnya ng'ate tuli mu process ezimba. Kubanga waliwo ebintu nga enkuba ejja byonoona nga bikyali mu process tubiri mu buzimba, naye ng'ate bwe binaaba bimaze okuggwa ne bwetonnya nga tegenda kukola ki? Kutukosa. Kakati enkuba egwa mu ttuluba ly'ebintu bye tugamba nti ebikosa ekizimbe nga biva bweru waakyo, era tugamba tubyetangira tutya? Kuba twagamba nti ekizimbe kyennyini nnyini kitegeeza kasolya. Omuzimbo gw'oteekawo okutangira ono ali munda okuva ku bulabe obuva mu bintu bino ebiri ebweru waakyo.
nti olina ebisenge n'akasolya bibeere nga ono ali munda mu kizimbe bimutangira okuva ku bulabe obuva ebweru omusobola okubeera enkuba oba amazzi agayiika omusobola okubeera omusana oba ebbugumu omusobola okubeera empewo oba obutiti omusobola okubeera ebisolo oba abantu twogera ku kizimbe omugaso gw'ekizimbe nga tonagenda mubiri nti nno nkoleremu naye kigaana okukolera wali mu kyangaala gwe mugaso gw'ekizimbe nti ntaddewo ebisenge bino nti bwe tuba tulina bye twagala okuteesa tujja kusobola okutangira abalala okujja tuyingiramu olwo ebisenge obifunako omulimu ntaddewo ebisenge bino nti empewo bw'eba efuuwa eno kikunta aleme kujja kufuuwawo mpapula zonna ze tulina n'ebintu byaffe byonna byonna otaddewo ebisenge n'akasolya ntaddewo akasolya kano nti bwe tuba tutudde wano nga tuteesa tulina bye twogerako enkuba bw'eba yakutandika tegenda mazzi kutuyiikamu buyiisi kitegeeza nti ekitegeeza ekizimbe kyekyotaddewo okwetangira obuzibu obuyinza okutuukako okuva mu ebyo ebiri ebweru waakyo kakati bwe tudda ku nkuba mu kuzimba tubuuza nti enkuba mu kuzimba eyingiriramu wa era kikye tukola mu kuzimba okwetangira obulabe oba obuzibu obuli mu nkuba enkuba ejja n'amazzi getandyagadde gatuyingiremu enkuba yennyini bwemala okutonya amazzi ne gayingira mu ttaka ate ne bweba yakedde dda ate gatandika okuvaayo olw'okwakibwako omusana ettaka lino nti bwe libuguma amazzi gano enkuba ge yatonye ne gayingira mu ttaka ate olwo gatandika okukola ki okuvaayo enkuba yennyini bwemala okutonya ku ttaka bweti amazzi ago ganoonya ekikko oba ekiwonvu gatandika okutambula gagende mu kikko yo magineti yaago eri mu kikko kitegeeza nti buli ttonde eritonya wano lirina okunoonya ekkubo eriritwalawa mu kikko wansi gatandika okutambula bwe gafuuka amangi ne gafuuka mukoka bw'afuuka omungi atandika okukuluggusa ebintu tulina okugamba nti bwe tuba tuzimba nga tulowooza nti enkuba ejja kutonya amazzi gabe bangi gatandika okutambula gafuuke mukoka mu bye ganaakuluggusa n'ebizimbisibwa byaffe ne bye tumaze okuzimbawo omuli n'ekizimbe tegabitwale kubanga olabyeko ebitundu ebimu ng'enkuba etonya amazzi ne gatandika okutambula n'ennyumba yonna ne bagisenawo n'etambula bulambalamba tuli ku nkuba kakati kitegeeza nti nno bw'oba ozimba ebyo byonna byonna olina obitunuulira just mu layini y'enkuba kakati ate bwe tugenda ddala ku kizimbe kyennyini ne tutandika okutunuulira matiriyo z'ozimbisizza enkuba yo ng'enkuba egenda zikosa etya nti bwe nteekawo ebisenge bino enkuba n'etonya ng'erimu n'embuyaga tebyozeewo bwe mba ntaddeko langi eno enkuba n'etonya n'egiyiikako tegyozeewo olwo otandika n'okugamba nti ekitegeeza langi gyerina okuteeka wano erina okubeera ng'enkuba tesobola gyozaawo kyova olaba nti bw'oba osiiga nnyumba langi gy'ogenda okusiiga mu nju munda ate ne gy'ogenda okusiiga wabweru ewatonnya enkuba egenda kwawukana bwe tutuuka okusereka ekituteekesaako ebintu bino byonna byonna ebyenjawulo ebisereka ku bizimbe ebyenjawulo by'olaba okuviira ddala ku mpuku ojje mu kasiisira ojje mu buyumba obwaffe obutini bubbangalo ogende mu zaakalina ogende mu bizimbe ebisinga okuba ebiwanvu bonna bye baba bazimba balina okubala nga beetangira amazzi agava waggulu era ebizimbe bye bateekako obusolya oba babisereka naye ng'ekiseresa nti amazzi gano bwe gagenda okuyiika bwe gati gabeeko kye gakomako kigasindika eri ewalala galeme kuba nga gayingira mu kizimbe munda onootandika okulaba matiriyo ez'enjawulo z'ogenda okuseresa naye ng'era zonna ogenda ozikomekkereza nga zikuwadde saaviisi emu kugaana mazzi kuyingira kakati lwaki ziba za njawulo
olwo ebirala ne biryoka biyingiramu agange saagala gayingire okumala bbanga ki nti akantu ketukola kali temporary ne begawa gakumala myezi 5 oba myaka 3 noga ne bwoteekako essubi welina akaddiira nga n'obwetaavu twabuvaako dda kano kakumala myaka nga 2 tuteekeko ebbaati ne binaabeera geegi 32 welina akaddiira nga n'omugaso twagujjamu dda nze njagala newankwadde amazzi gano bagenda gajjawo gagende gye gagenda naye enkuba eno bw'eba etonnya ate saagala enkuba endeekaanire ng'oloteekako ate matiriyo egenda okusereka ekole guli omulimu oguli maini naye kati ate olwo etandike n'okukwata ki amaloboozi n'ogamba nti katuteekeko ettegula naye njagala enkuba eno primary goolo y'akasolya kusenda mazzi gaveewo naye ate n'omusana bwe gunaaba gwaka ng'amazzi go gennyini tegannajja saagala bbugumu liyitemu kiri ekyamazzi kigenda kubeera nga olredde okisootinze naye kati olina ebirala ebikola ki ebigoberera noga kati kanserese matiri yeeno naye ate nze njagala kulabika nti ndi wa bbeeyi kakati njagala abatunuulira ekizimbe kyange balabe nti nno ndi wa bbeeyi primary goal ekyali ki mazzi gano gagaana kuyingira mu kizimbe buno bwonna obulala bugenda bweyongeramu nkuba musana bugumu maloboozi kulabika nga kya bbeeyi nze nandyagadde nsereka ekizimbe kyange naye olw'okuba wendi oba oliawo wafunda ate waggulu yennyini kasolya gye mbanga ngenda ntuuleko era naye ng'akikola ng'akisobola naye ng'akimanyi nti primary goal ya kino kyakoze kusereka kizimbe kino nkuba oba mazzi galeme kuyingira muli munda kati kitegeeza nti enkuba n'okuzimba tolina bweoyiza bikola ki tolina bweobyawulira tulina kutambulira wamu kuba nkugambye nti erina effekiti enene zetutunulidde 3 yo yennyini bwetonnya amazzi gasobola okuyingira munda mu kizimbe yo yennyini bwetonnya amazzi ne gatandika okutambula gasobola okutwala bye tuzimbisizza oba oliawo n'ekizimbe kyonna okikola ki okitwala kati tutandikire wano enkuba engeri gyekosaamu naddala bano abazimba obuzimba ani badde kuba ekyokusatu nti era yennyini beba etonnye amazzi ne gayingira mu ttaka ate oluvannyuma omusana guwaaka ku ttaka eryo ate amazzi ne gatandika okuvaayo agasinga okuwa abantu obuzibu geego b'owulira ennyumba ennyuukiridde ebisenge bibadde bitya beerabira nti baakola kinene nnyo okutangira amazzi gano agava waggulu bayingiramu mu nnyumba munda naye ate ne beerabira ne bakola kinene nnyo okulaba nti nemukoko ono akulugguka ekizimbe takitwala ne beerabira nti ate gano agayingidde mu ttaka go gajja kuvaayo nga n'enkuba yakedde dda oba yakyadda n'ewiiki 2 oba omwezi 2 ate gasandika okuyimuka ate gajje gabakose ng'olwo gabakosa gava wansi nga tegabakosa ngava waggulu tutandikire wano nga tuzimba ntandise okuyiwa matiriyo naye simanyi enkuba ddirwe inaatonya naye yeetonnye kakati mu matiriyo ezo bwe tuba tuyiwa nga tuzimba tuviira ddala nga tunayiwa matiriyo tusima omusingi ogwo guvaamu ettaka lye tusimyemu kitegeeza nti senga tuba tukyasima musingi enkuba n'etonnya egenda kutaataaganya okusima oba oliawo n'ettaka lye tusimye ebeere ng'ate erizaamu oba oliawo kibeere nga ne bwe tusimye wagonze nga kitegeeza nti weeneekeerera tugenda kwetaaga okukola ki oba oliawo tubeere nga ne bwe tusimye yennyini emisingi gye tusimye oba ebinnya mwe tugenda okuteeka ekizimbe amazzi ate gajjuddemu tuviira ddala eyo tetunatuuka kubeera nti nno matiriyo zaffe tuzireese naye okuviira ddala nga osima musingi olina okubeera nga ku lisiti y'ebyokukola byo otaddemu butya bw'oneetangira obulabe obunaava mu nkuba oba mu mazzi era ebiseera ebisinga abazimba mu biseera nga bya nkuba ojja kwesanga nti mwemba butambula temubitunuulira naye bwe baba bamanyi kyebakola oluusi ojja kwesanga nti awo wabbali awo waliwo kamashiini
okawulira nga katokota era ogenda okukatungulira bwoti nga kuliko olupiira nga luse n'amazzi eri gye bali mu kusima oba gye basimye nga lugakuba eno gatambule gagende bo baagala okugenda mu maaso naye olwokuba enkuba etonnye omusingi gwonna oba ekinnya kyonna ekijjuza amazzi nga bwe banaalinda gagende gokka gayiza obutavaawo ne gakolaawo ki kakitegeeza nti ne bateekako ekikola ki ebyo byonna biri mu kwetangira oba mu kulaba ngeri gy'omanegingamu nkuba nga oli mu process y'okuzimba ng'oyiwa matiriyo kati bwe tutuuka kuyiwa matiriyo zennyini tuzaawulamu matiriyo waliwo ezikosebwa enkuba kitegeeza nti ku site kyekyo lwaki tuteekako sitoowa ne tugamba nti zino ezikosebwa enkuba senga enkuba eneeba yakujja ezo tuziteekewa ewali ewasereke ne mbeeramu ne matiriyo mu byangungu tuyinza okugamba nti omuntu tumuwa ekyokulabirako ekisinga obwangu nti seminti ye muteeke mu sitoowa ne bekibeera nti nno obuyinja bw'olinawo butini nnyo nga seminti ye mungi nnyo oyinza okugamba waakiri mulabe bemumuteekamu mumupangemu ajeemu so wandigambye nti sitoowa engeri gyeri ntini seminti mungi tajaamu seminti bwe tuba tuleka ebweru obuyinja bwe tuba tukola ki bwe tuba tuteeka munda kati kitegeeza nti nekikuteesa seminti eno munda ne bw'oba oli shuwa nti wano tewali agenda mu mubba era waakiri omuteerawo ettundubaali n'omubikka omutangira amazzi okukola ki mugendako kakati ne tunula matiriyo ezitayonooneka nkuba ne tugamba nti enkuba ne bweneezikubira awo akabanga akatini ziyinza obutayonooneka ne tugamba ezo zo ne bweneezikuba ebbanga ddene ziyinza obutayonooneka kati bwe tugamba amayinja g'oyinza okugateekawo enkuba netagoonona n'amataffaali oyinza okugateekawo netagoonona ate ebyuma kati ebyuma nkugambye nti waliwo akabanga akatini oyinza okwesanga nti byebyuma ebyokukozesa mu nnaku zino entini enkuba tejja byonoona naye ate bwe binaalwawo ennyo ebweru ejja byonoona oba ekitali nkuba naye nagambye nti amazzi gano begajja gayingira mu ttaka kati beganaavaamu olutuuyo olwo oba empewo eyo evaayo ng'erimu oluzizzi ejja kukwata ku byuma oba oliawo bitalagge gwe bayita omusulo ogwo ogw'okumakya omusulo oguva waggulu naye kati tugamba nkuba amazzi gano agava mu ttaka enkuba lyeyatonya ne gagendamu kati ebitayimba oba ebyuma ate bitalagge mu bbanga ettini nnaku lumu 2 wiiki 2 biyinza obutoononeka beribeera ebbanga eddene ate ne byonooneka kakati ate ne mbeeramu ne matiriyo ng'enkuba tejja zoonoona nti zeetaaga kubeera mu sitoowa ate tejja kuzoonoona nti ziri bweru kubanga omusana enkuba ne bweneetonnyako tezijja kufa naye ng'ate ejja zikuluggusa nti bweneetonnya eyabaddewo n'omusenyu gwo gujja kukulugguka obuyinja obutini bujja kukulugguka kakyeza nno bw'oba obiteekawo bugende ne mukoka bw'oba obiteekawo ekyo oyinza nakyo kiteekamu ki mu pulaani ti enkuba eno bweneetonnya mukoko ono okujja okutwala ebintu bino kati ate kanteekeko engeri gye mbitangiramu n'olugo ebbali nti mukoka bw'aba wakujja abiyita ebbali kabe kasinga nayo byennyini kambibikkeko ettundubaali amazzi galeme bigendako butereevu ate kutandika byo byennyini kutambula kuvaawo era wonna wonna tuli mu nkuba naye tuli mu kutandika butandisi twetangira kaakati ate ne mu kuzimba okwennyini era ku layini y'enkuba byebizimbisibwa bw'omala okubeera nti omaze okumanya nti biri seefu kati ate bba bagenda obikozesa bebakozi bebayinginiya bebafewamaani bebapoota kitegeeza nti nno bo era nabo olina obbateekerawo enteekateeka nti senga enkuba eba yakujja nga bali ku mulimu bo bagiyimiriremu nti nedda nabo kaba bateekewo enteekateeka
nobaterawo ira ekigango wali wesobola okubeera oba okubawa ebyambalo ebisobola okubeera nti bajja sigala nga bagenda mu maaso ng'era bwe bakola senga kibeera nga kyebakola ate enkuba tekikosa. Omukozi kintu kikulu nnyo okufaako najja ku sayiti kyekisinga nga tonnafa ku kirala kyonna kubanga gwe tekigasa kugula bintu bya ssente nnyingi ng'ate agenda obbiteeka mu nkozesebwa obbikozesa ate nga yetaliiwo oba nga si mukugu oba nga tomufuddeeko ate nga mulwadde oba nga mulwadde naye nga alwalire ku sayiti yo. Katuwummulemu katono nnyo bwe tukomawo tugenda kutandikira awo tova ku lutimba olw'emirembe Salamu TV tuliko program Zimba ate era twetegereza enkuba engeri gyekosaamu ebizimbe byaffe n'engeri gye tuyinza okugyewala. Eno ye Salamu TV. Better steady, be better. Initially, they started by threatening to block my line. They said that if I didn't give them my PIN and share information about my line, they were going to have it blocked. The other thing they do is when they send the message, it doesn't come with a mobile money identification. It comes with a different person's number. And also you can always call the mobile money services just to make sure better steady, be better. In partnership with Uganda Communications Commission and NBS. With so many entertaining shows on our kids' channels, there's something exciting for all ages. No matter what GoTV package you're on, it's your ticket to the GoTV Fun Zone. Enjoy shows carefully curated for all ages, all in a safe and family-friendly environment. So stay with GoTV, your ticket to the GoTV Fun Zone at home and on the go with GoTV Stream. GoTV, love it. Nange mami musanyufu nnyo anti olunaku lwa leero tuli luddawa tuli wano mu Kaleerwe mpulira bulungi kuba nawangudde school fees z'omwana za mwaka mulamba bannange Katonda wattu omanyi tamu ze bakusasulidde bagenda kusasulira third term first term ne second term bannange kiyitirivu naawe osobola okuwangula onyiga ki star mukaaga ttaano star kinaana hashi goberera endagiriro. One by one makes a bando. United Media is your gateway to a countrywide radio station. With a coalition of more than 120 radio stations, 15 TV channels, 20 online publications, you can cover every region and community with convenience and no hassle. Guaranteed impact with consolidated communication and localized engagement. Whether it's an MDA, development partner, FMCG or regular advertiser, United Media is a truly one-stop shop for your communication needs. United Media, together we will shape the future. Nange mami musanyufu nnyo anti olunaku lwa leero tuli luddawa tuli wano mu Kaleerwe mpulira bulungi kuba nawangudde school fees z'omwana za mwaka mulamba bannange Katonda wattu omanyi tamu ze bakusasulidde bagenda kusasulira third term first term ne second term bannange kiyitirivu naawe osobola okuwangula onyiga ki star mukaaga ttaano star kinaana hashi goberera endagiriro. Wedi Travel is the leading Hajj and Umrah travel agency in Uganda, offering you Hajj and monthly Umrah packages, visa processing, international ticketing, and hotel booking services that suit you best. For more information, call us at 0705 555557 or visit our website at www.weditravel.com or our social media platforms at Wedi Travel on Twitter, Facebook, and Instagram. Find us at Laudel Tower,
Towers, First Floor, Lauder Road, Nakasero, Kampala. Willy Travel, your life-changing journey. Decorated clubs in English football, it is always a big deal with these. And Garnacho! That is off the very high. Stream all 380 matches for just 15,200 shillings on Showmax Premier League. Visit showmax.com to get started. What does it take to own your moment? It takes preparation without limits. Mommy, what happens when I don't brush my teeth? When you don't brush your teeth, they will rot and they will fall out. Wow, Mommy, how do you know all about this? Mommy, you're smarter than TikTok. Thank you, Emila. It takes knowledge without boundaries. At FiberNet, we work backstage so you can take center stage. Get connected to the most reliable and affordable unlimited internet by visiting fibernet.co.ug or call 0800-310-310 to get started. FiberNet, the unlimited internet experience. Eno, yes, Salam TV. Kale nkwaniriza nnyo gwe ali ku lutimbo lw'emirembe Salam TV program zimba tutunuulira enkuba n'engeri gye tuyinza okugyewalamu ng'ekosezza ate ebizimbe byaffe. Tugenze okuwummulamu ng'abakozi bo nabo tubatunuulidde naddala nga sayiti etandika butandisi ki ekiddako awo? Anti ekiddako mu layini y'enkuba kakati tulabye nti materials zaffe ze tugenda okuleeta tuzawuddemu emirundi esatu. Waliwo ezisobola okukosebwa enkuba butereevu. Okukosebwa enkuba abayizi baffe njagala bamanye nti nno tekitegeeza nti ebirala ebikosa tetugenda bitunuulira. Naye essaawa eno tuli ku ekyo. Oli ajagamba nti kino enkuba ekikosa naye bino tebikikosa. Lwaki okikola ki? Kati tutunuulidde enkuba. Materials zino tugenda zawulamu emirundi esatu. Waliwo ezikosebwa enkuba direct, ne wabeerawo ezitakosebwa nkuba, ne wabeerawo n'ezo ng'enkuba teyandizikosezza nga yo naye ng'ate prosesi y'okutonnya kw'enkuba kwe kuzikosa. Era byonna nitulaba bwe tukola ki? Tubikwataganya. Kakati ate bwe tuva ku ekyo ne tugenda ddala ku prosesi y'okuzimba yennyini. Nti mu kuzimba kwennyini mulimu ebintu nga enkuba bw'eba egenda mu maaso mu kutonnya, process ezo zigenda kubeera nga zikola ki? Ziyimirira. Ng'eriwa? Ne wabeerawo ezimu nga ye enkuba ne bw'eba egenda mu maaso mu kutonnya nga tezijja kuyimirira. Tutandikire ku ziri eziyimirira. Kakati eziyimirira, ebintu byonna ebikolebwa nga mu kubikola amazzi geetaagisa ag'ekipimo, kitegeeza nti enkuba bw'eba etonnya nga we bikolebwa enkuba esobola okutonnyawo tuba tulina obbiyimiriza. Lwaki? Kubanga twapimye nti bwe twakutte kampe ekyokulabirako ekyangu tubadde tutabula nkokoto yaffe. Bwe twakutte enkokoto eno twataddemu amayinja ekkalayi bweziti, ne tuteekamu omusenyu ekkalayi bweziti, ne tuteekamu ne seminti ekkalayi bweziti, ne tuteekamu n'amazzi ekkalayi bweziti oba obungi bwe buti. Kitegeeza nti nno singa onoosalawo ogenda mu maaso n'okukola enkokoto eyo eyabadde abaze nti njagalamu liita z'amazzi 20 ge gagenda okumpa enkokoto ennuvu ennungi ku kyenjagala okukola, olwo ogenda kubeeramu ne liita 30. Ate ng'ebipimo olwo kitegeeza nti ebipimo kati bigenda kuba nga bikoze eki? Bisuseemu. Oba oli awo bwe binaasukkamu kati ogenda kuba ng'okoze
lujulungu olw'ekintu kyewabadde oyagala kitegeeza nti emirimu gyonna egigattamu amazzi nga bwe gikolebwa essaawa eyo enkuba egenda kuba etonnyawo tugikola ki tusobola ogiyimirizaamu enkuba nesooka n'ekya emirimu egyo gyennyini isobola okuba nga gikolebwa naye nga bwe gikolebwa enkuba tetonyawo essaawa eyo oli mu kizimbe wamaze dde okuteekako akasolyako oba kyamyaliro ena naye kati oli ku mwaliro gwa kubiri ye enkuba etonnya tekukosa ku mwaliro gw'oliko gwegenda mu maaso naye ate toli kyekimu newakati wali tulaze enkokoto toli kyekimu n'asiiga langi ebweru nga gy'asiigako tennakala ate enkuba bwegikola ki bwegyozaako kakitegeeza nno tulina okutunulira emirimu gino enkuba okutonya kwayo kugikosa kutya kitegeeza nti nno bw'oba ogenda kukola omulimu tewali kikugaana kwebuuzaako ku bambeera ya budde ne bakubuulira nti mu myezi gino ena enkuba egenda kubeera nnyingi twandibadde tukuwa advisinga otandikeko emabegako egenda okutandika nga stage eno ogiyiseeko oba ogumiikirizeeko otandike nga enkuba eweddeyo oba weeteeketeeke bulungi obeere nti ojja kukola naye nga watandikawo kimanyi nti enkuba egenda kukola ki y'oli okubeerawo ne kapampu kaffe ebbali akimanyi nti ngenda kukola wano enkuba essaawa yonna eyiika kankabeere nako akagenda okugajjamu okitegedde oli n'ateekawo engeri ya sitoowa ye ennene naga nti ngenda kutandika kukola ebintu bino nina okuba nga mbiteeka mu sitoowa oli n'ateekawo ekigango kye kinene kabe kasinge n'ateekawo ne ssente ez'abakozi nga nnyingiko okusinga lwe yandikoze nga tali mu nkuba kubanga omulimu oli gwe yandibadde asobola okumalira mu ssaawa 2 senga oba omusasula paaraawa kakati ate essaawa emu kwezi 2 enkuba ezikutonyeemu kitegeeza nti gwe wabaze okukolera essaawa 2 kati kugenda kukolebwa essaawa 3 kitegeeza nti bw'oba osasula paaraawa gwe kiba kikoze eki omuntu eyapangisizza mashini ng'agipangisizza emukolera ennaku 2 ng'obudde bukalu enkuba nebeera ng'etonya nga bakola be balekeraawo be bakola be bakakekeraawo kitegeeza nti essente ez'ennaku 2 ziba tezikyamala kyobola nga gambye nti weebuuzeeko ku bakugu ate ku z'embeera z'obudde bakubuulire nti enkuba ebiseera bino ebeerayo okkirize nti ngenda gikoleramu era kanteekewo n'enteekateeka so sigamba nti saamanya budde bwa nkuba akati sente zaali zigenze materiyo nalina akulugguse ne seminti ayonoonese kubanga tewateekateeka bulungi nga weeteekateekera enkuba program zimba akawungezi k'olunaku olwaleero tutunuulira ensonga y'enkuba ate neera tutambula kati olwo tutandise okuzimba ekizimbe kyaffe ekizimbe kino tulina engeri gikitangiramu amazzi obutakikosa andikati obutakikosa nga kiwedde nga kigenda mu maaso oba obutakikosa nga kigenda mu maaso tulina omusingi engeri gye tunyezaamu okwetangira amazzi gano ag'enkuba kakati abazimba ebizimbe naddala ebiwanvu neera ne ku bimpi kyekimu bateekwa kye bayita omusingi omusingi ogwo bwe baba bagukola gusinziira ku bintu bingi omusingi ogwo bwe guba gugenda okutuulako obuzito bwonna obw'ekizimbe mu buzito bwe babala obw'ekizimbe babala obuzito bwa mirundi nga5 obuzito bw'ekizimbe ekisookera ddala babala obuzito bw'ebizimbisibwa byennyini byogenda okukozesa mu kuzimba byo biri part of kizimbe bulooka musenyu mitayimbwa mayinja madirisa mbaawo langi yennyini naye ezitoba ku kizimbe obuzito bw'ekizimbe bwennyini babubala oba bubalibwa
ogenda kukola musingi naye omanya nti obuzito buno mbuteeke ebbali ogenda otunulira buli kimu ne babala obuzito obulala obw'ebintu ebiteekebwa mu kizimbe ng'emmeeza zino ng'ebitanda zino kuuka zino TV era babubala okusinziira ku kye balowooza ekigenda okukolebwa mu kizimbe ekyo bateebereza aba bamanyi kubanga kizibu okubeera ng'olowooza nti nno oli yazimba ennyumba ye agenda gisulamu baba agenda gisulamu muntu ate toyinza kugamba nti bwe mbadde mbala obuzito mbaze nga bwa sitoowa bagenda gitikkamu seminti kakati omuntu eyazimbye sitoowa abala ebisenge ebikola sitoowa eyo naye ate waba abala obuwanirivu obugenda okubeerawo n'abuuza nti mugenda kukolebwamu ki tegenda kubeera sitoowa ate n'ayongeramu kubanga timugenda muno obuzito obwa sitoowa era obuzito bw'abala obwo ate si bwe bumu n'obuzito obw'omuntu agenda osulamu timulimu ekitanda kati ate bw'avaawo n'abala n'obuzito obw'abantu abagenda okubeera mu kintu ekyo mu kizimbe ekyo nti omuntu yazimbye ruumu yeeyo egenda kukozesebwa nga meeting room conference hall oba theatre kyekizimbe kyennyini kirina obuzito bwakyo furniture agenda okubeeramu alina obuzito bwe buli kimu kitunuliddwa ekyobuzito naye ate n'abantu abagenda okujjamu abantu 5 oba 10 buli omu wa kilo 6 kitegeeza nti ezo ttani 6 oba ttani 6 nazo zikoze eki abantu bali 10 buli omu wa kilo 6 zikira emitwalo 6 kitegeeza nazo zikoze eki kakati ate bw'ovaawo n'otunuulira obuzito obw'ebiva ebweru w'ekizimbe mwe muli enkuba tiweneetonnya amazzi ago gagwa ku kizimbe kino ne force era galeetako obuzito mwe muli empewo ti empewo eno bw'eba efuuwa ebeera ng'esindika era kitegeeza nti ekitaddeko ki ekitaddeko force ekitaddeko obuzito byonna babibala kyova olaba nti bw'oba okola eno wansi omusingi obuzito obwo bwonna obutunuulira nga n'obwenkuba oba n'obw'amazzi agenda okutonya ku kizimbe kino nabwo ng'obukoze eki obubazi program zimba akawungezi k'olunaku lwayo ensonga ndowooza muziwulira mmwe abatandika okutandisa abazimba era nammwe abaagala okuzimba olunaku olw'enkya ate nammwe abatunuulidde ogwo omusingi tugumaliriza eyambuse waggulu ku bbiimu kati engeri gye tutunulira nkuba awo wonna tuyiseewo ebisenge tubisitudde bulungi kati tutuuse okusereka olwo enkuba yaffe ekoze eki neekomawo mu kuserekitinga biki bye tunaaseresa okusereka kikulu nnyo ng'otunulira enkuba nayo anti ekituseresa ekimu ku bituseresa kwe kubeera nga tutangira omuntu ono agenda okukozesa ekizimbe n'ekizimbe kyennyini okwetangira obulabe obuli mu biva mu bbanga wali ebisenge bitunulira obulabe obuva mu mbiriizi fulowa atunulira obulabe ku kizimbe kino obuva wansi ye fulowa ebisenge bitunulira obulabe obujja ku kizimbe kino n'abantu abakirimu nga buva mu ki mu mbiriizi ate akasolya ne katunulira obulabe obujja ku kizimbe kino n'ebikolebwamu nga buva mu bbanga oba nga buva waggulu omuli amazzi ag'enkuba kakati okuserekitinga matiriyo egenda otuyambako mu kusereka era egenda kusinziira nnyo ku bulabe ki obuva waggulu nga bujja ku kizimbe kino mu nsi eyaffe kisereke kino ekisereke era amazzi tegayinza kugendamu nekino kisereke kakati ate nno wali obuzibu ffe wano ewaffe tutunulira nkuba yokka nga ge mazzi agajja ku kizimbe naye mu nsi ezimu ate waggulu eyo wavaayo omuzira ne gujja ne gutuula ku kizimbe ne guleetako obuzito
kakati ono designing eri wansi gye twayogeddewo omusingi nabwo aba yabubala ate n'ono agenda okukola akasolya naye alina okubala obuzito obwo nti omuzira bwe gunajja ne gutuulako akasolya tekagenda kumenyeka paka lwe gunaasaanuuka ne guggwako oba n'akakola mu ngeri nti bwe gujja nga bwakola amazzi galeme kutuulako era akawunzike mu ngeri nti n'omuzira bwe gujja ne gugwako guveeko era guleme kutuulako so kati bwe tuba tugenda tutunuulira akasolya ako naye nga ffe tutunuulidde mu ngeri y'amazzi gokka tutunuulira akasolya akagenda okuggyako amazzi galeme kulagamako tutunuulira akasolya akatagenda kutonnya nti matirio gy'otaddeko agamu gagenda amalala ne gavaako tutunuulira akasolya akagenda okubeera nti amazzi gano bwe gavaako tulina engeri gye tugenda okugakuŋŋaanyaamu tugagambe nti ddeeri galeme kubeera nti gakola ki gonna geetuuma awantu wamu tutunuulire akasolya nga bwe tukateeka ku kizimbe kino ate amazzi bwe gavaako tegagenda kugenda wa neighbor gamukose abantu bangi nnyo balaba olw'okuba obupuloti butini bazimba kumukumu ng'enkuba bw'etonyeewo ono ate amazzi bwe gayiika okuva ku bbaati ate gayiika wa neighbor ebyo byonna tubitunuulira mu layini ya nkuba naye nga nagge nti akasolya ate kalina n'ebirala bikakola ki bikagenda okuba nga kakola program zimba obudakiika buno obubulayo ezitali nnyingi nnyo twagala tutunuulire akasolya kagenzeeko plasita akubiddwa awo tulaba obuzibu tugambe nti abantu bagiyingidde ennyumba bagiyingidde we bagiyingira wayitawo akabanga katono nnyo netandika okunnyookirira netandika n'okubambukako plasita gwe baataddeko ago mazzi ga nkuba gaba gaaki amazzi ago galimu ebiti bibiri naye ngaekituufu nti okusingira ddala ga nkuba nga bwe nagambye nti enkuba bw'etonnya amazzi agamu gayiringita ne gagenda mu ngeri ya mukoka naye gy'okigenderere nti mukoka ono nga tannatandika kuyiringita enkuba esobola okutonnya okumala eddakiika nga 5 nga buli mazzi agatonnya gakola ki gayingira mu ttaka era ne wano nga mukoka ono atambula era agamu go gasigala gayingira mu ttaka kakati ebbugumu bwe lijja mu ttaka lino amazzi gano gatandika okuba nga gavaayo kakati awo amazzi ago agava mu ttaka ne gakomawo waggulu nga tetwageetangira bulungi ge galeeta obuzibu obwo bw'oyogerako naye ekituufu kiri nti bw'oba weekutte ku mukugu omutuufu mu layini eyo era amazzi ago tegalina kubeera ga buzibu ng'agava waggulu bwe wageetangira n'agava wansi osobola okugeetangira nga bwe weetangira era agava mu mbiriizi ekiteesaawo omuntu eddirisa ku nnyumba wabeerawo ekituli kyebaataddewo naye oli n'agamba nti enkuba bw'ereeba etonnya saagala amazzi gayingire n'ateekawo eddirisa eryo nga liriko ekiziyiza amazzi endabirwamu egenda kuziyiza amazzi eziyiza empewo naye nga teziyiza kitangaala kitegeeza nti no mu busobozi bw'omuntu mulimu ekimusobozesa okubeera ng'agamba nti kanneetangira ekintu kino era nga nagwo gasobola okubeera amazzi nekiri kyobuuzizza ekya wansi era tusobola bulungi nnyo mu prosesi y'okuzimba okwetangira amazzi agava wansi mu ground ne gajja ne gakosa ebisenge byaffe tetugenda kusukkawo wano olunaku olwaleero era twagala okubeebaza okuba nga tutambudde ffenna ensonga y'enkuba n'amazzi n'okukosa ebizimbe yemu ate ku kizibu kyetusinga okusanga abo basula mayumba gaabwe ag'obupangisa ag'obwannannyini apartments ekizibu kisinga kuva wakatono nnyo ekizibu kisinga kufa mu busobozi bwa muzimbi na bumanyi bwa muzimbi kyembagamba bujjo tubekwate ku bakugu okusinga kivaawo naye nga kitwaliramu ne materiyo ezikozesebwa buli obutamanya nti nno wano nakuteekawo materiyo eno ne kiva ne ku bulungi
bwa material ezikozesebwa okubeera nti nno material obaoliawo omuntu gye yakozesa teyafuna ntuufu yennyini ekola mulimu ogwo nekiva ne mu kubeera nti nno entabika y'ebintu ebikozesebwa material eyinza okubeera nnungi nga n'agenda obaoliawo gikozesa mulungi naye nga bwatuuka kubeera nga agatta ebintu bino ebikozesebwa engatta gy'abigasseemu nga si yandibadde ennungi okulwanyisa ekyo nebeera nga evaako obuzibu obwo naye nga engeri y'obyetangiramu weeri ntuufu n'abantu abakisobola obikola bali batuufu n'abantu balina okubeera nga beekwata ku matiriyo entuufu n'abantu abatuufu. tweyanzege tetugenda kusukkawo wano katukwagalize ekiseera ekirungi eri yange nze Omar Kikaye mbadde ne Atek Zakaria Mukasa gwe mbadde naye olunaku olwaleero mweraba. Eno ye Salam TV. Nange mami musanyufu nnyo anti olunaku lwaleero tuli luddawa tuli wano mu Kaleerwe mpulira bulungi kuba nawangudde school fees z'omwana za mwaka mulamba bannange Katonda wattu omanyi tamu ze bakusasulidde bagenda kusasulira third term first term ne second term bannange kiyitirivu naawe osobola okuwangula onyiga ki star mukaaga ttaano star kinaana hashi goberera endagiriro. Nala Instant Noodles, the ultimate convenience. Just boil, season, stir, and enjoy the delicious different flavors. Get your Nala Instant Noodles today for a quick, tasty meal. Available in shops and supermarkets countrywide. For wholesalers and traders, visit Chapa General Enterprises, shop number 3, Chikubo, Kampala, Rafik Building. Nala Instant Noodles, boil, season, stir, and enjoy. Azam TV banna mu byokunyumirwa okulaba TV bongedde ebirungo mu mpeereza yaabwe nate. Funa kit ya Azam TV ku $8 gyokka. Kituufu ddala $8. Oba funa decoder ya Azam TV ku $4 gyokka. Ke kaseera okwemala egguga ne La Liga, Italian Serie A, German Bundesliga, Ligi ya Saudi Arabia ne Carabao Cup ku Azam Plus ne Play Package mu HD. Nyumirwa ebina Uganda ku Chamuka TV ku Azam Pure ku $13 zokka buli mwezi. Nyumirwa ebyemizannyo ebya buli kika ne Azam TV. Ekyasinze okuba ebbeeyi rayisi wano. Genda wa agent waffe yenna oba okube ku ssimu nooti 3.2 3.8 9 omanye ebisingawo. Azam TV, entertainment for everybody. Nange mami musanyufu nnyo anti olunaku lwaleero tuli luddawa tuli wano mu Kaleerwe mpulira bulungi kuba nawangudde school fees z'omwana za mwaka mulamba bannange Katonda wattu omanyi tamu ze bakusasulidde bagenda kusasulira third term first term ne second term bannange kiyitirivu naawe osobola okuwangula onyiga ki star mukaaga ttaano star kinaana hashi goberera endagiriro. I'm one of the scientists now doing research on plastic technology recycling, where we can be able to produce other products from plastic waste. For example, we are trying to develop a plastic tile with sand plastic tile, that it is unbreakable, it can be shifted from one roof to another. So this is a project we are working on. It's our initiative as Kazire Group of trying to reduce waste from the environment. Brothers and sisters, Taso Butonde for a better Uganda. This message is brought to you by National Environment Management Authority, Kampala Capital City Authority, Vivo Energy, Airco, Pepsi, Stanbic Bank, and NBS TV. Eno ye Salam TV.